Mulabi mulungi era muliza mulungi owomukutu ogwa Daily Still Hope. Mumwe n'abali ku Daily Still Hope 2 ate n'abali ku AJ Media atubagala nnyo ku 075234 ne 0761 088 Alinisa Hotel mu kibuga Jinja we tuli ate osobola okubanga otusanga bintu byonna otuukawo nambaga mukolo kwanja sekwanjula ane munu birthday oyina boyagala ogulira ebirabo simanyi baby shower so wala yagala baliro buto baby shower muza sitani kati kanguboza kati goja kuze birthday yo ebetia sitani ngo okuziza olunaku lwaza na tagena muguli bitusombu ebitutabula bravo moyo gwa bwavu omukulu gwera adaire ekibuuzo omukulu akuwadde endowooza nti birthday agamba muza sitaani mwoyo gwashi ati abantu okimanyi kimu kitwadde sitaani kati katonda ye akola takyalina omutaso otunulira kooti yeyo n'agamba olaba mu nsonda wali we nagirabye nabyo akabonero bano abantu beetegereza nanti kati kiro kyekituufu kiriwo ekiti ekooti yange eno esobola okubeera nga ddala kituufu yava mu underground naye ajambadde kiki yakola fe nze ng'omulokole oba nga abalokole bensomesa benjigiriza tosobola kugula lugoye mu katale n'otuuka n'oweeteeka bweteesi ku mubiri togerere ddala ku ngoye tosobola kola kintu togere ku ngoye kati ekituufu kiri nti eza sitaani za stano zawulo otya kati obeera ng'oli diipu yo ziwalaba emagombe zeziriwe zaatwala abantu mu makomera gali kuwalaba bw'oba ng'oli mu nsi y'omwoyo nga ensi y'omwoyo ngumu ng'ekalubamukko nga nnungi womala okukwata wenzija nenkwata ku lugoye oba nendulaba mpulira amaanyi gali ag'emagombe nga galuliko kati abantu abasinga obungi ensi zammwe ez'omwoyo nnafu olumu ziba ntono nga tesobola laba nnyo kintu kyabuziba kakati kyokola kyeki bw'omala okugula olugoye lwo mu katale lukwate lutuuse waka lutukuze lugobeeko emyoyo newebaba akasho kakati ate eva ku ekyo kati abantu waliwo engoye ezikunama naye ng'olwedde muntu yaziyiza kati nga gwe munnayuganda neweepangapanga n'otunga akagoyeko nekakuwatayo nga gwe munnayuganda tolina kizibu kyonna kyonna naye n'ofulumya fashion naye nga yakukunama kakati naawe oba n'omusango gwo naye kati waliwo omusango waliwo ate babasinza okukola engoye nezikwatayo nezibeera nga ate zo nnungi nnyo kati be bali ab'emagombe bo bakutte audio bakutte gundi tofutte audio nti njagala kujjukiza bo bakutte bakwata engoye olwedde nga balujje magombe nga obanga lumpi obanga si lumpi obanga lubi obanga si lubi oli n'oyireera mu ngoye zo kati nga ggwe nga waliwo akasaati nga kokeesibako nga eva koyambala buli lwofulumya engoye koyambala nga kakunyumira kati ng'olwedde ggwe gali amaanyi gegakuwamba negakuleetera okwagala akagoye ako amaanyi gali agakali ku kagoye omanyi waliwo ebigambo byange ebimu ninako omuntu gwe nabigambako ebigambo we biti yabiwulirako akatambi kange kamu bambi naye nagenda nakolamu akatambi kale newuunya neŋŋamba mukama oyina ebintu byokola gwamanyi nsi n'okujula kwayo byonna butereevu naye nze kyenalaba kiriwo ekiti engoye zino eno era kiri kyekyatutte mu bayimbi engoye zino eno zibaako amaanyi agaziriko kakati amaanyi ago negekuleetera okubeera nga kuba nga balwambaza mwoyo gwa bwenzi olugoye olwo luba luli awo era nga lwakukunama ebira buli lwobeera owulira nga lwoyagala okuteekamu lukusiikiriza era n'abantu bakugamba onyumye nga naye amazima gali ntolina byonyumyemu anti nkugambye ye sitaani waba akola ekirungi n'ekibi waliwo ebiri open waliwo abantu bakaggwa nsonyi bannagwa nsonyi
akola ekintu nga kirabika bulungi nga kiri mu kifaananyi ekyekirungi naye ate nga behind kibi. Kakati waliwo abantu bayina kati nga ffe abalokole agenda atudiipingako mpola atya kati tasobola gwe mulokole kujja kuleetera sikaati ekoma muneeno ng'owuliddeko ku njere tosobola kwambala kasikaati kakete tosobola kwambala ku ndiso. Kakati kitegeeza aba alina okuyiyizaayo ekigoye olugoye lwe mulabanga olulungi nga kireete oluusi kiwanvu olaba kirabika bulungi naye nga wona amala okiteekamu nga tumaze kisabira kukijjako mbeera emyoyo ye gye gikiriko agona amala okiteekamu nga ate kigenda kutuma okwambala luli olumpi. Tugambye nti kuliko emyoyo egitambulirako ku lugoye. Kakati emyoyo gye gitambulira ku lugoye omulimu gwayo kujja kwambala nakufuula kye gwagala obeere. Kati ntugamba nti eno ensi gye tutambuliramu engeri yokka yokka esobola okuyamba mulokola mpuliriza buli kintu kyonna ky'ogenda okugula kigule omala okigula kitukuze n'emikono gyo si wa musumba n'akamwako buli kintu kyonna. Ani nange nenguwa example watya kedde ku makya nze nogula ku ndiso oyo nguza ku ndisho bakasho simihulu afolomi wayo olugoye bayita folomi ndomani lubako ka siliti eba sikaati oba siliti kiba kiwanvu nga kikola ne ku bigere naye siliti ejja weeti nereeta paka wa kati buli wotambula kino kigenda eno kino kigenda eri almost n'empale y'omuntu oba okolaki oba ogiraba kakati olugoye nalwo olusabira anti nkugambye nti waliwo abantu abaweereza sitaani direct nga nabo bakimanyi nti baweereza sitaani. Omuntu yenna omukazi ampulira ekintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi ku bulamu obwo gw'omubiri gwo. Era enviiri nazo zibeera ku mubiri. Enviiri nazo zibeera ku mubiri gwa muntu. Naye wookerera ku makya n'oddira ekisambi kyo olw'okuba maama kyamyuka n'osalawo okigende ng'okiyisa era ne bw'ogenda okiyisaamu n'abagenda okyegomba be baba talina makulu kati nze kange togenda kunkubisa mini kitegeeza togenda kufunayo ate naawe tagenda kukubisa mini kati watagenda kukubisa mini kitegeeza tagenda kusanga muntu ategeera. Omuntu ategeera ye muntu ali mu Katonda ye muntu ali mu ntiisa ya Mukama. Nze sisobola kati sometimes nze waliwo by the way nze ndowooza obusumba bunene ensonga lwaki abantu bonooneka nnyo omanyi buli nga serebu omuntu akwagala for nothing nga tolina kyokoze n'awulira nga awulira akwagala bambi omwana avaamu ebigambo ebirungi ebyo n'awulira nga akwagadde. Kakati abawala bangi bagudde mu laavu nange nga simulabangako simugambangako kigambo kyange sirina nasuubi lyakuwasa lyakumuwasa nina n'omuntu wange nakulemerako ate ejjukira mu meseji yange eno obeerera tugirambulula eraga nti nno nyina omukyala naye ate weewuunye gwaba w'amaanyi mbuuza ntya bayibuli egamba omusumba olina okuba nga olina omukyala era nga muli wamu muweereza wemba nga nfuuse musumba nga omukyala wange ali bweru wemba nga nfuuse musumba nga omukyala wange ali bweru mukomyewo amafuta gakulukutire wano ffenna. Kakati obuweereza abantu Mukama yeebalikirako obuweereza bwa online naye obuweereza bumenya buno online busobola okubenya by the way buli kintu kiba n'obuzito bwakyo naye nze nalaba ku Sunday enkuba ng'etukuba nti ffe waffe twateekako amatundu baalinya enkuba etuyitamu ng'etukuba nalaba ku Sunday nga ntambula okuva eri nga ne boda ziganya okundeetanga enkuba nga engoye endala ntadde mu kaveera natuuka n'ennyambala endala nenteekateeka nekuŋŋanya awo nempeereza service. Kakati olugendo lunene lwo lukalubamukko ge mazima. So tuli ku ngoye engoye zifuuse ekizibu. Kakati
waliwo fashion zongo ozimanyi nti zino zo za sitaani tosobola nazitukuza fashion yaye munna yamanyanga manyi manyi sigamanyi ekisookera ddala fashion nziraba nendwawulira ddala nagambye nti buli muntu ayambadde olugoye nga luliko ekifaananyi ky'ekisolo direct oba oli nti nze magombe oba mbuzi oba nte oba kiki n'akamyu azironga azikisolo no tuva kati bw'oloota akamyu kagende ku kirooto ky'akamyu kakati lwaki njagala kwogera ku kigambo kinene nti gwogambye akamyu ke kintu kyolabanga ekitalina mugaso nye sometimes bw'oloota akamyu kitegeeza oba ogenda kubeeramu n'enjawulo gy'okola mu bulamu bwo okugeza oba oluusi mu nsi ey'omwoyo ng'ogenda kudduka sipiidi nnyo oba ng'ogenda kukyuka nnyo oba mu nsi ey'omwoyo ng'ogenda kunafuwa ng'ogenda kudduka nnyo ku sipiidi okudda emabega ne mu buliwo osobola okubeera ng'ogenda kudduka nnyo okudda emabega oba okugenda mu maaso kakati buli kintu ekimu kibaako amakulu gaakyo akamyu kirooto kirungi naye ate kibaako emabega waakyo kisobola okubaako ekirooto ekibi kisobola okubaako meaning embi era sometimes okunyonyola ekirooto it is the spirit of God katonda akubikkulira ekirooto omuntu osobola okuloota nga kituufu olabye maama wo ng'otudde ne maama omunyumya ne katonda ogenda okibikkulirwa ogenda okibuulira omuntu omuvunuzi w'ekirooto katonda ate inaamulaga nti abadde atudde na musambwa gw'egundi awo bo tetugenda kukwatagana nze nkubuulira awo kugyekawuula neewa tetugenda kukwatagana omuntu wajja mu kyakiyo nagaa bintu bikozesa kirogo ekyo kiba ki sitaani ki saagala kumumanya naye mugoba nabadde nkugamba mugoba newajja actually kampite kuno ku mukutu gwobeera eyo ng'olinamu ku ssente zo ng'oyagala weereza mukama ng'oyagala yimirira nange ekkango okuweereza mukama njagalayo kamera nyina wa mwana wange gwendi mu kuteekateeka njagalayo kamera nga nnungi njagala ogingulire oginkwase kakati gwe otandike kundaga kika kya ssabo nga nti egindi waliyo essabo musumba nalino twagala olirumbemu kakati nze ndirumbe ndikube fire omulabe ng'omusamiza agweri ebigo ng'asaasaana amutelingi byobwo obuweereza katonda yabumpitira era nze sirina nsonga yankozesa looko international samanyi simumanyi nze tusookera wano obujagaali nze kyenyimirirako tusookera wano ejjinja nze sina buzibu gwe jingulire kamera njagala nga nnungi bulungi nnyo omanyi lwaki ate omuntu agulira essimu ngeri beta newebanga simu nga naye nnungi azonga zinungi kamera ezisinga kamera zino zoyaya it's okay lwaki ngamba bwe ntyo kamera bagule stand bagule microphone olomba amasabu nomba amasabu nze wava ku kyalo gyeriri ngenda gakuba fire ngenda lumba essabo ne wabanga musamiza eggwa mpulira ng'owuli oyagala kukola challenge kola linnya wobanga gwepika nti osobola okusitopinga musumba kango ne katonda n'amaanyi gayina agoba katonda osobola okugigula ne tujja ne tufunayo n'ababukedde TV ne tufunayo noono kugamba n'okola market wonsinga oba wosinga katonda ali munze lwaki kubanga tegankuba taata nze ndabyeko nga amayimbe gakaaba nze mpita ku mulalu nga ntambula butambuzi mu kkubo omulalu n'aleekaana aga kaliko omuliro abalalu abamu bampandulira amalusu abalala babansindika eri nga kaliko omuliro naye nga imagine nga siri mu kusaba nga siri mu ganti oba ndi mu kukoolamu emutuukirivu mpita bisi just ekisa katonda yakintuuzaako yakimpa kyekivolaba ono jeno ne bana abalala yamala okibawa ne batandika okukola ebyabwe baagala bo bakirina kale oba oyo kyaga liri essabo toyogera nti kati gwe mayembe kika kitimbokya soogera kika kiti gwe just ntwala bwe ku ssabo oŋŋambe likume fire nze ntandika okuyita mwoyo mutuukirivu mwanirize abasomesa ebintu ebibasumbuwa kubanga ekintu ekisimbuwa omuntu ekibi kisigala kibi sitaani asigala sitaani ensonga lwaki saagala bantu basomesa abantu basumbuwa kubanga katonda yandaga nasanga basumba magombe
by the way tujja ayogera nnyo tugenda kugenda mu tujja tufune ne party 358 ensonga lwaki saagala muntu asomesa Magombe nasanga omuntu asomesa Magombe era Katonda nandaga nga akakodyo ke kakozesa akamulinkingisa Magombe kwe kusomesa ekika ky'emizimu kubanga eyo si enjiri yatutumirwa wamusanga Magombe oyo omuntu namusanga Magombe amazima ga Katonda mu ggulu namusanga Magombe sigenda mugamba waawa naye sagala ombulire ekintu buli muntu amumanyi sawa ombulire ekifo yabambule nti wa mu Uganda be basomesa akyali mulamu nnyo naye nasanga nga asomesa Magombe nga yakwatibwa ngera we nagambye nti obukulembeze obwaffe yajjanga mulungi natuuka nakwatibwa yakwatibwa nasanze olugo nga yakwatibwa omutima gwe ne bagusibira wantu walala naye nga ye ekiwongole kye ne bakisibira wantu waakyo mu lugo lwe lumu kaakati ne bali placinga omwoyo omulala mu mwoyo gwe bamujjamu kiri ekituufu ne bakwata duplicate ne bamuteeka ne bagikomyawo yakati ya operating ramuye kaakati gwe era ogenda kwogera nti Mukama mbikulire era omuzimu ogumulimu gukubikuke gukulage nti nonze mutuufu anti onosooka wotuuka ku kyaki onosooka otuuka wano bakusomese birina okubeeramu emitendera amanye ebingi bali kubuuza bingi kino ekigambo kiddamu n'obutamanya tebukuggisaako musango no bayibuli egamba nti obwakabaka bwa Katonda buli eri abo abeeyisa ng'abaana abato tuteekeddwa okumanya emmanyi y'ekyana semmanyi y'ekikulu kangu abantu nga basumuluddwa nga basomeseza ebika by'emizimu anti nabagambye kati sumululwa mu nsi kawuula mu nsi sumululwa ogenda sumululwa kawuula agenda kuvaako bakawuula takutawanyangako nze tantawanya ate mukyaki otogigoba nze ekyantawanya sitaani era namukyawa era mumugoba anti nembuuza mu kanisa yo nze sirabangako mwoyo ngoba sitaani ekanisa yange tekolegana ekanisa gyensumba si kanisa yange wabula ekanisa gyensumba tekolegana na sitaani twokya emizimu gyonna twokya ebiki byonna twokya buli kyokoola azironga azi sitaani wali waffe tayingira ku sande ffe waffe tetukkiriza sitaani era wojjanga olina sitaani wo ku kyaki wali ewaffe immediately wekanga wagudde eddanga oli eri mutosi ate waliyo ettaka wojjayo ojja ligwamu oddeyo nga wonna ovulubanya ettaka sitaani ali bwono vaawo lwaki ngamba kawuula kati wamanya otya nti ye kawuula anti gwe wamanya otya nti kawuula wamanya otya nti kawuula yakusomesa yamanya atya nti kawuula anti eyakusomesa yamanya atya nti kawuula kubanga mukwano gwa kawuula Kristo yamusomesa twale eri nga naffe nga ne mu bayibuli Katonda talina gwe yali asinze kwogera naye nga we yali ayogedde mu bayibuli tayogerangako nakkango yadde koota ya bigambo byayogera mu bayibuli ekitaliimu lwaki okinonooza kirimu wanga Katonda nga Katonda agamba yokya kawuula yokya gundi yokya kubikulirwa kale bwenga Katonda we yakubikulira nabo Katonda yababikulira yababikulira naye nze nabasanga ye Magombe kendi nti nabasanga ye Magombe naye kango gwe naye era wadde naawe osaakiriza oyagala bajje bantabuke naye naawe wali oboogeddeko era naawe amazima ogamanyi ate ono ye n'amanya gabwe yagoogera abo be yayogera benjogerako ayagala nze mbere nga mpita wali ku kiyira abasajja bantege omanyi nze ntya nnyo entalo z'omubiri naye nze entalo z'omwoyo nzirwana bado okyali ku derisiro bajamil azali mu studio kuwaga oye onkubya akayinja mu njuki kubanga bansingana dda abantu abo bansingana dda
ne bayogera nange kati kambuuze buli muntu yonna gyali oba oli Kenya oba oli Tanzania yonna obeera mu church nga esomesa ekulaga nti kino omuzimu kikawe ekiti bali mu baana ba bulimba oba oli mu kifo kikyamu ekanaawe ate abantu banaategeera bate bibasumbuwa si buli kanisa nti basomesa kawuula naye bannange si buli kanisa nti basomesa kawuula si buli kanisa nti basomesa ku kika kya muzimu ate buli omu alina okuyitibwakwe kale okwo okuyitibwa nze nga nze kangu sigenda kugendamu era nalibadde nsaba Katonda nti naawe akubikkulira okuyitibwa okwo nti kufu nabagambye sitaani ayita ne Katonda ayita Katonda yennyini yakugamba nti abasomesa kawuula bali ku mulamwa mufu oba bali ku kifu bakwata omuntu eyali omuyite wa Mukama bakola exchange ne bamukwata kugambye oligino ye ne bagisibira mu katimba ate nga kaliko amafumu nga nga kamyufu nga kaliko omuliro nga kamyufu n'okumyoka bwe wagezaako okwesimululamu bw'ati akoona ku muliro okoona ku muliro ovaamu otagala butagazi n'oguddukako togubeerako talina ngeri evaayo olwedde oyo gwe mulabanga abasabira essaala musajja wattu naye yeetaaga ssaala kufuna deliverance mu kikyalimu deliverance eva mu mutima gwa muntu kukkiriza gwe ne wojjango olina ekyamagero nga nze nyina ekyamagero kikulukuta kitya nga naye gwe mugwe tolina mukukkiriza omulalu naye ategera nti kati ng'omulalu kiri bwe kiti waliwo ebyamagero Katonda byakola okulaga ekitiibwa kye waliwo abantu Katonda bakolera ng'ayagala mitima gyabwe manyi nti waliwo abantu Katonda bawa ekyamagero naye nga sibalokole naye nga yakibawadde nga kamasu abanga mayo Katonda bakola ekyamagero ng'alinga abasikasika waati abaleete mu kyaki ate era Katonda akukolera ebintu ebyo kugamba akudipinga naye gwe neeyo kolo n'otagiwulira n'osirika naye nze kyenjagala okubawamu amagezi nga abantu bawaayo obujulizi babuyina nagaye sitaani nga bwaddala wasiwadda kati kankubuulire mama wange weyagwanga eddalu bamutwalanga ku musawo n'awona kati bamutwalanga ku musawo n'awona yali ereeyo abasamize omusamize awonya musamize akuba transfer kati bwamalanga okuwona kankubuulire bweyamalanga okuwona n'ajja ewaka wayita ennaku nga 3 ngaddamu ng'alwala ate abaawonye kakati nammwe abali eyo ekyamagero mukifuna naye tekigenda kubeerera n'ekirala ekyamagero tekigenda kugulira tiketi ya ggulu ekyamagero tekigenda kuzimba nnyumba yo ya lubeerera tebyamagero nti babiveeko banoonye Katonda wonoonya Katonda oba n'ekyamagero kale gye babigamba nti jangu oyo kakati nze kankunyumizeeko ekintu kimu nze nasabanga nga noonya ekyamagero sina gye saatuuka bonna nagendayo n'abasomesa akawula bannange nanoonya ekyamagero ne bantwala mu kirasi esooka kati ngenda okuwulira nga bebansomesa olwedde gye mizimu gye twasamiriranga kyokka gye nzirusa okunoonya gikusumbuwa ate nowulira anti gye ginsumbuwa naye omanyi bunno ne bannange oba kino ekintu bali tukuyigiriza omanye engeri gy'ojjuga abantu banene bapromotinga mizimu waliwo omuntu apromotinga emizimu nga musuuba naye kasa nakuwulirako ddala naawe okyogera gwe nze nkimanyi oyagala kuntabuza naye nakuwulirako ng'okyogera naye kiriwo ekiti nga woowulira abantu banene be bagamba nti musumba gundi ali ekisiyaga njagala nkuddemu ansa awo musumba abasumba abamu tebalya bisiyaga naye bakwata ssente okutinga ebisiyaga ekisiyaga kibi kankiddemu buto tonzijja ku mulambo kansembere mu kamera ekisiyaga n'abakirya tebanyumirwa bali ku ssente kakati naye akimanyi kibi alina akasente kasobola okugenda n'agula malaya waba ayagala tasobola kikola takikola naye akuliyetinga batuula wamu ne bateesa nga babawadde ssente wamu ne bateesa bapromotinga ekisiyaga kakati gwe okiwulira nti kisiyaga
abaana baffe bano abato naddala kati nze omukulu nsobola omanya nti kibi naye omwana wange omuto wakiwulira naye watiiza ekisiyaga nti samusingi behind nga naye atandika onoonya behind how is it test kati ebyo bibali mu kuzimba mu baana baffe byakiyaye abo abantu bonna bebamu yakwata n'agula bebakwata n'agula omuntu n'amuleetawo n'amugamba lumiriza nti gundi yanguze ne gundi naye n'agula gulawa mu kooti ani gwe baali basibye n'abeerayo asingibwa omusango omusiba kati gwali olaba nze nawulirako dda nga basingisizza omusumba omu omusango nga gumusinze nti alumbagana amakyaki g'abantu yagula abantu nebiki ne balaga nga koolo zonna ziddawuwe ne bamusingisa omusango lwaki tebamusiba naye mmwe lwaki temubikuka maaso gammwe lwaki wemuwulira enkayana eno temutuula wansi ne mugifumiitirizaako mukwano emisango bagisazeesaze bali eyo bazimba zifaamu zaabwe buli we babakayanya ng'omuzungu sente ayongera kufujjirira no akako banange nze mukama njagala mpe sente maybe olwo oliawo ndabire famire yange naye saagala mpe sente zigenda tuuka zitunye famire ya abantu bange famire yange nze nyina omwana w'omusumba wa nabbi omu gwe mmanyi nabbi asinga obukulu mu ggwanga asinze okuzimba ekkanisa ennene asinze okuzimba ekkanisa ennene mu Uganda oyo omwana we anywa omwenge lujuuju ali ku kyala azunga buzunzi bamukwata anange nabeeranga ku kekke ewa Kiso omwana w'omukulu oyo najja amagye nga ge gamunona ne bamunaaza ne bamukwata ne bamuzza mu mmotoka ne bamutwala nga yasiriwala ali awo taata we yanyumirwa bugagga oguba ekyamagero kati n'ekirala omwana woyo omukulu omu yabula yalwala negenda Bungereza mu Amerika ate wa India Germany yawunya ebyamagero lwaki owiti yamuwonya waliyo abantu twala eri biwanvu bikyali biwanvu basonda sente nammwe kirabika bamukumu abampulira mwazisondako ne bamutwala ne bamujjanjaba naye ate waliwo be nalindabye abalwadde obulwadde bwe bumu nga bawoneraawo nga tebabajjanjabye Katonda akolanga waayagala ate ebyakatonda tobiteeka mu nnyo Pawulo yagamba Mukama muwonye ejjoggi eriggwa kana gasigala likuwonya kakati kale Mukama yagana omuwonya eriggwa Sitaani n'amuwonyeza India Sitaani anti Mukama ye yagana omuwonya Mukama akolera mu kyaki Sitaani ya India n'amuwonya Katonda akozesa n'abasawo kati ani yamuwonya ekyo gasawo bonna abawonyesa abantu anti kati ani yamuwonya kubanga gwe ngambye discussion yo ngambwe nnyo naye mutusaasire batugamba yawona paka nakati mulwadde anti asobola okubeera nga yawona siganye naye yawonera wa yawona atya obujja anti Sitaani yamuwonya anti kati bwe tubanga wanene banange tubireke ebyo tubyogerako nnyo kiwanvu naye buli kyamagero mu kiwa Sitaani waliwo ebyamagero byetuwa Sitaani n'ebyamagero byetuwa Mukama ngera tulaba Mukama yabikoze tugamba nti alina amaaso amatwalabe abadde omaliriza akawuula badde nkola ki amaliriza abagenda mu makanisa agasomesa emizimu n'abamaliriza dda nti wemugendayo mugenda kweyongera professional mu bulogo bwammwe kyokka abaliyo bonna balogo mugenda kweyongera bulogo bwammwe olinga otankula entalo lwazi ntankulira naye tewali buzibu muli mutuukirivu ajja zinnwanira
gwazi ntambuulira naye mwoyo mutuukirivu ajja zinwanira ekyo nkikubuulira mazima kaakati mbadde njala okwadvisinga nti nalaba abasumba abo nga basibiddwa mu geyeena mu magombe nga bakwatiddwa abali oligino nga babasindikira ddyo ffenna ekyo kintu kitera nnyo tubaako buli mbeegayiridde abantu b'ensumba aba local international munteeke nga mu ssaala zaabwe sokowulire tuba tunaategeera tutya nti kaakati kirabeka be bana Kangube yayogera ku bikolwa ki bye tuyinza okuba nga tulabirako kati ndowooza tugera atandikira katuwumulemu eddakiika ntono alinsa hotelo mu kibuga Jinja nalo ng'ali ku kamera yagambye yeetaaga linki yonna ebirooto kwata oba tuteeka mu comment section alineetaaga linki kati tukomewo akanga atuwa abasumba